Maama yatunze poloti ye mulo n'agamba akasente konna nga bakampadde kankateeke mu music w'omwana wange ayagala omwana we akwateyo afuuke omuyimbi owakabi. Bannayuganda nsaba mumpagire natunze poloti olw'omwana wange Fivi nga music we njagala aveeyo bulungi. Fivi jangu nategeddeko maama era sente zakola poloti yasooka kugenda mu bawalabu najjayo akasente ke ate nabeera nga yeegulira poloti kati ng'eyo yagikola yasazeewo n'agitunda. Poloti wenjogerera maama yagitunze. Kati programu nga zino tuzikola okusookera ddala tubeere nga tuyisaamuko tusikaninge buli omu n'endowooza ye ku kintu nga bwe kiba kiyimiridde. Njagala nnyo omuntu nga buli mbeera obaako ky'ogiyigirako obaako ky'ofumiitiriza n'ogamba ddala singa abadde nze nsobola okukwata akapoloti kange n'enkatunda n'enteeka ssente mu myuziki. Va ku biri eri bye mbadde nga nkola content mu nnyimba z'abalala ku luno njagala nkole ennyimba nga zange. Kakati bino byonna bitambula ku social media. Nalabye maama asaba n'obuyambi kati okuzzaawo mukuzzaawo asaba obuyambi bwabwe mu kutunda yabadde tabusaba naye kati mukuzzaawo abeetaaga nnyo. Naye mu bifaananyi nalabye ng'omwana alayika yasomeddemu maama si maama ye yafunye ekirowoozo ye nga ye kirimu omwana ate abaana abawala emyaka egyo bamanyi akusomeramu n'olaba nga byayogera bye bituufu. Omanyi omwana okugamba nti maama kati olaba Spice Dino yalina Range Rover 2 alina amaka ga kalina ga mu kibuga alina gazimba alabirira abantu eva budget ebeera mu bukadde nga maama oli kuki gwana tayagala kukyusa bulamu. Kati we bati abazadde we tugwa mu mbi z'abaana omwana nga akusomeddemu. Ekirungi nalabye ku music w'omwana yali promising mulungi ali worth okuteekamu ssente. Ekyokulala namulabye asobola naye nga ye aze yeetetenkanya era nalabye ne ku platform ye eya TikTok ajja akola content ow'enjawulo. Mu kino ne baba babadde bakola content mulala ffe tukijjamu kirowoozo ne tugamba leka nakyo tukikubaganyeeko ebirowoozo tulabe kiki ekisoboka ku kitasoboka kyekituufu ku kitali kituufu kiki osobola okukola ku kyotasobola kukola. Embeera bwebityo ebijja nga tulina okubeera nga tubiyigirako naddala abagoberera ensonga ku platform eno. Kati olwaleero music industry ye Uganda ffenna tukimanyi bulungi nti abasinze okubeera abakabi abasinze ogiyitamu bonna batandikidde ku zero nga tebalinaako kalandirako ewaabwe. Abeewaabwe babasanga ku lugendo sinakindi abamu babasanga bamaze okukwatayo kubanga tujja kwewola example ya mutabani wa minister. Ojja genda okulanga mu byafaayo bye eby'okuyimba minister ayinamu omukono omutono saate mu bulamu obulala osobola okumusanga yajja ayamba mutabani we. Naye ebintu ebirimu ati ebiseera ebisinga kitandika na mwana kiba kirowoozo kya mwana ye ne yeesindika ne banne baba asanze n'abeera nga ate afuuka ekyo kyayagala. Bakenzo abakabi batandikira ku street. Otundi aba Bobby Wine bo basangawo ko baganda be nga bakoze naye era enjawulo weeri ne babiri bane bannaabwe ababeekoonako ne babeekoonako obulamu ne butandika. That is art mu ggwanga Uganda. So olwaliro omuntu manyi wakiwulira nti omuntu yatunze ebibye alabanga risk ey'amaanyi okubanga oteeka ssente mu music we Uganda. That is nga tutunulira atandikirwako ddala. Abantu batandika olina anoonya omukwano gwa producer ku studio emu n'atandika okukolera kaawo. Omulala ne bakugamba nti yatandika yakwata kamera nga bashootinga omuyimbi ow'amaanyi ogenda okola nga akwata ebifaananyi amutegedde. Omulala ne bakugamba yakola omukwano ku ba TV aba radio wato n'asindika talent ye. Olwaleero n'olaba omwana nga ali ku TikTok okwo kyonna kyanoonya kwe kuyitawo. Abantu bakoze ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebyabazadde byabwe ne bisigalayo wabbali nga tebabitadde mu byakunoonya talenti zaabwe oba kwezuula. Naye ku lunaku olulala
tujja kutunako mu side y'abakozi ba business kuba kati ne music yafuuka business mu business bate ebintu babirabira mu mbeera nti olina okuteekingako ku riski be a risk taker gezesa mugambe abantu bammwe nti oba olina ky'olina osobola okitunda n'oteeka ssente mu music n'oteeka ssente mu busuubuzi n'oteeka ssente mu kyonna gwe ekikuwa emirembe n'ogezesa n'olaba oba kivaayo bulungi kati naawe we tuli bannyabo ne bassebo naye nga bwe mba nga akiteeka mu ndowooza yange okusookera ddala nze bwe nalabye ku mwana engeri gy'ayimbamu ndaba nga amaloboozi ge malungi akyasobola okutandika nga backup artist wamala okubeera backup artist n'abeerako byayongera okuyiga n'akola emikwano mu industry eno ogenda okumaliriza nga artist afunyeyo akayimba ng'atandikirawo okusindika mpola mpola oba oluusi neeza okupromotinga bwe zisasobola okuba nga beeyiya mpola nga maama n'omwana ne babeera nga bakola ki nga basindikiraawo nga batambuza ekintu that is kyendowooza ku sayidi emu oba endala naye nga poloti ya lugenze maama poloti yagijjeewo musaaga n'okusaaga poloti ya lugenze bannyabwe ne bassebo maama yatunze poloti yagambye sika mwana butafuuka sita akoye ejjoogo ly'abayimbi bakuno akoye balaba ku TV ze naye munnange wenjogerera asaba buyambi nga bw'ataabu basabye nga agenda okutunda kaakati yagitunze naye ayagala mu muyambe mubeere ng'ate mumuyirawo omubiri mu kuzzaawo poloti eno ayagala kugizaawo kye yakoze yakimaze kati ayagala kugizaawo kuba omwana yarekodinzeyo akayimba soko tunyonyere ku nannyini nnyumba eno kakati nannyini nnyumba eno yatutuukirira omwaka ogumu emabega lwaki ndese background lwaki yatutula omwaka ogumu emabega ne tumuwa strategy engeri gyagenda okukola ki okuzimbamu twagala nnyo bakirayant ne beetegeka yatucontactinga ne batweta ku kifo ali mu Canada kantu waffe ali mu Canada yatucontactinga batweta ku kifo kino ne tulaba ekifo ekiri kati kino ekifo kyolaba kino si kinene nnyo ate si kitono nnyo naye ng'akusinza ku kyali ayagala kyali kitono kati ekifo kino kiri mu fuuti 7 wano ku fuuti 6 wakwenda mu maaso kijja kikola kifunda kijja kikola kifunda azimbye kaline kwazimbye kaline kijja kifunda eno kaline nazimbye ekimaka azimbye kaline eno si maka kaline eno yabapangisa apartments kuliko units 2 ku buli fulo fulo eno kati fulo wano eyene ya bisenge 2 ebisulwamu kwe kuli efumbiro ne toilet ne sitting room era ekiri wano kyekiriwa neeri esebo kati wakwano we mutusantu wali tuli ku slab ene ya first floor jujita first floor slab esebo Kabaya wazimba kalina olina kalina slab etegeeza ki slab obanga oguze na poloti endala kati kino kyempagira kati lujja nti omuntu ali e Kampala ng'ogula poloti kiyinza okuba ekifo ekitono naye osobola okipulaningira ennyumba esobola okuvaamu ssente nze kyesiwagira nti omuntu azimba ku fuuti 7 ezo ku 5 nti azimba maka kukulizaawo abaana batabani be bamuleetera abazzukulu ate abawa emmere ki kakati ono omuvubuka ono oba mukyala oba muki kino kyenjagala kino bwe kiti nti buli lwayiwa sirabu wadde yagula fuuti 7 ezo ku 6
wenjogerera zino ziri futi nga 5 mu buwanvu wano waggulu ku nyumba mbugazi wano ndabawo nga 3 wano we wati wano kitegedde ate nti alina n'advantage bw'atuuka mu bbanga wano akyasobola okugaziyamu mu nyumba nti kati ebbanga space eyo tebagimuguza agikozesa ku bwereere asobola ogikozesa ku bwereere nti ye buli lwayiwa siraabu oyo aba atadde watuufu akasente kati kansuubire ti ne munnayuganda ali eyo ng'akuba ekyeyo bw'oba ogula poloti pulaninga kukola kino zimba nyumba ya kalina zimba eno ng'ogenda kusigaza buli lwoyiwa siraabu wansi zimba nga kigumu nga yinginiya bw'akikoze yinginiya yankanze dda ndaba emitayimbwa egya 16 gijja 3 okuva wansi eri badde ena gy'omukaaga 3 emitayimba mukaaga 3 6 9 12 gyonna giri mu kati oyo ali ku kituufu kitegeeza eri tekoma ono kati ye yeesalako nti kati nkomye wano kitegeeza ng'ozimba kalina osobola okuba n'ekirowoozo nti njagalako ennyumba emu waggulu naye obudde gye bulaga n'ogamba bannyongereko endala oli waddembe olwa kino kyendaba kati ebiseera ebisinga omuntu waaba wakuzimba kalina alina tandika ku pulaani kati pulaani eyo osobola ogikola nga ya myaliro 10 bw'ogikola nga myaliro 10 naye n'olina obusobozi olinawo bwa myaliro emeka 3 oba 2 kati mu pulaani eyo mubaamu architecture ne structure naye ekulaga emitayimba gy'oba ogenda okukola ki okukozesa kusinziira ku pulaani n'emyaliro gy'okola ki gyaga oteeka waggulu kati kweno pulaani eno twagikuba nga ayagalako emyaliro 6 waggulu naye obusobozi naga naye nja kusooka nkole ntya nzimbeko emyaliro 3 era kati kuno agenda kwongerako infact emyaliro agenda sooka ayongereko emyaliro 2 eno gye tuliko ground first ne second kusinziira ku busobozi then mu future eyo oba ye oba bazzukulu oba baana be awo baba bagaddinga ekifo nabo bongerako basobola okwongerako Kabayo olina akantu ke wangamba nti bano abaana abalwanira ebintu omuntu yalikoze atya yalizimbye kalina bweti nkuwaako waggulu wano negamba kati nakomaawo Isaac situlako awo kati gwe muwala wange Nakalanzi naawe yongerako waggulu kati mu kutunda awo wabaawo embeera nze nazimba eyo wakati oliaga nazimba eyo waggulu akantu ako olabye bwe kakolera abaana kiso ky'okulwanira kino ekiri ekimu bafuneko ensonga ebalemesa ottunda singa omwana agaana simanyi bona agamba eyiyo gijjeewo gitunde okitegedde kakati mwana kekabeera akakulu ako kati njagala tufene ku Munnayuganda eyo nga alina ekirowoozo ekizimba kalina Kabaya nga twogera naawe eyali agizimbyeko oba agiyina nga tugenda kwongezako ne ingini yagizimba omuntu asobola atya okuzimba kalina omuntu asobola okuzimba kalina bulungi nnyo era bagintiisanga nnyo naye naye nkitegeera nti baali balimba kati nsobola okusooka nengula matiriyo mitayimbwa ebisinga obuzibu nengula emitayimbwa gyange nengiteeka awo bwe mmala ogigula nensasula seminti wange wali n'abeera awo kubanga oggula enkokoto eno bw'ogireeta sinotulaka emu gw'omanyi byekola wano egatta wano wonna sinotulaka y'ennyanja eyaluwera gw'omanyi kuba kati sisuubira nti batabulamu wano nti ate pulasita kubanga era luwera yajja byonna bimala ng'akikola lumu motoka emu eyo sinotulaka erabika yeri ku kintu kino kino kyonna ebeegaseewo kakati zimba jangu ng'omanyi nti fula esooka njiyiwa siraabu ekyo kyokka bw'okikola yiwa siraabu gwe otereza ez'owansi weebake oba pangisa abantu bo tobera ku speed y'amaanyi akasente ate kojja mbo wansi ke kagenda kati ku mwezi oba ku viva jojje ebintu saagala bakubira kalamu gwe n'obasasula noddeeka bwentyo nange bwe nakolanga nti ogulayo seminti ensawo 2 n'ogamba kwadiwe yawali nze nja kunona seminti wange bo ne balikodinga biki abantu be bali bakutiisanga biki be boogera nga batiisa abantu okuzimba kalina tebakoma kalina yokka n'ennyumba ey'owansi bakanga omuntu asobola okutiisa omuntu atagizimbangako ono yagitya engeri gyawulira we baginyumya ozimba ennyumba kizibu gwoba ogitya naye ono
azze nga azze kuzimba ennyumba guba mutima kyova tolaba Bebe Cool nti tumubanjiza ennyumba ebbanga ddene kakati atambuza alubamu naye kamuwabule siiza vaano nga siwabudde Bebe Cool akati ne Bebe Cool okusinga okutambuza ennyimba agenda mu bwavu kati ebyo biri mu kutwala ssente wulira kalina ki sitalina kuba neeyo nange njirina alina mmeka kati ayinawo n'endala wali gyazimbe Bebe Cool wamma naawe sente toziteeka mbiri kati eyo wavuddeyo muzannyo gulekera abalenzi bali kati teeka mu bintu nga bino sente okitegedde ng'era we yabiteekamu edda anti era ffe twamubuusa ffe tuzze tumubuusa ne tumugowaayo omusajja akola bw'ati nno yeeyisa bw'ati okitegedde azimba n'akanyonyi kazimba wamma nkubiriza nammwe bannayuganda abali eyo mukole ebintu bwe biti saagala muntu azimba nze ennyumba ya wansi kwebaka kyova olaba n'ebifo ebimu bifuuse ghetto ghetto twazimanyiranga eyo mu Kisenyi waayise kati naye ku byalo gye tudda ogenda olaba olw'obuyumba nti fuuti butonotono ate bwa wansi naye neeyawula ennyumba ku ki kakati ate ng'esevinga nnyo nti buli lw'oyiwa kifo kati ono ankubye ejje poloti ya wano we tuli nsuubira poloti eno eyinza okuba eri mu bukadde nga 10 wenjogerera kati emutundu ewano eweze 10 wano kakati omusajja ono bw'aba ayiye wano waggulu wano kati kano ka poloti kalese wano era kali mu bukadde nga 7 eno egula miliyoni eziri mu 10 kati wano wano wotakyasobola gifuna ono yalina okulemera Kampala kati so oli owe ennyumba ey'okwebaka ndowooza owaliumu emu kuba tugenda gwe tulese kuba tugereza ku kinene owaliumu emu naye asobola ozimba kalina waliumu emu asobola ozimba kalina ng'ebeera etya eyo nungi kituufu anti kaakati ebiseera ebisinga kisinzira nga woganye nti banga bomanga special ate kumala oba olina ogiyiyizaamu kyonna ekirwako kikola ki kikumala abantu bajjeeyo ng'alina kaploti kalinga nga 25 ku 3 n'omuzimbiramu diiro oba diiro n'akafumbiro n'omuteeka wansi n'alinnya waggulu n'ateekayo ebisenge bibiri ate era nga yakabiri naye era eyo sigiwagira nze eyo nga bw'ogyogedde wali ŋŋambye nti wansi agenda kuteekawo amaduuka 2 oba ka supermarket ke wansi wabanga tali ku kkubo baba tali ku kkubo oyo ate namuwa muzzukulu wange namuwa muzzukulu kabaya kyadayogerako ekyokugamba nti omuntu asozimba kalina banga lyomala nti kalina tuyetaaga kale gipapirako nnyo weetaaga newokola ki newetegeka nga kyenkuganya nti kalina tuyafoono plan twagimukubira mwaka gumu emabega netumuwa quotation tumbali emitayimba ajja kubeera bwegiti maxpan ajja kwetaaga bweziti saja semiti ajja kwetaaga bweziti najja nga akola atya ngaite ngakaba wadagamba ati nagulako semiti oba namusasula gyamusasudde weziri ez'amaanyi ng'osasula semiti wo mpola mpola era weziri zosobola osasulako mitayimba negibeerayo kuba kati ebisinga okuba ebyebbeeyi nnyo naddala ng'ozimba kalina semiti mitayimbwa banyabo ne basebo gwe tulina ye inginiya Kyenkya Ashraf Mukibi ku myaka emitoto nyoma akola emirimu emirungi era nga akola ne company ya Regico Construction Company gye tujja nga tubalaga lwabayinawo ekitambulo bawabayinawo site gyatambuza so Rairo Kabaya ye yangambye nti tusaleko tulabe abana bageto bebakola ate era alabe n'emirimu Ashraf gyakola Asirafu omwagadde ate tufunye n'enkolagana naye nti n'abasoma amasannyalaze ya Asirafu kati yafuuse kyaliwa saiti nnyingi zenjogenda ku kubanga bwe banaabawo emirimu nga bawadde Asirafu kitegeeza nnina okugendayo nnyongeremu bannayuganda amaanyi nti bwe muwa Asirafu emirimu awa ku baana ba ggeto emirimu ye tasosola kitegedde oyinayo ekibuuzo ky'obuuza Asirafu mbadde njagala just abulire bannayuganda ennaku zino omutayimbwa 12 gugula mmeka ogwo kakati omutayimbwa gwa 12
amanyi ne bei ya ono 16 wale je 16 ne je 12 najyo mwejiri mix wano waggulu wano waggulu naye kati omutayimbwa kisinzira wobo oguguze ne woli ogutambula wakati wa emitwalo 3 kitundu 12 16 hasiden 16 na wali kinawo omuguze atambula mu mitwalo mukaga kenda kalo oyo gwe nagulanga 3 ebiseera byo nga nzimbe 3 mmeka bweziti kati ate diala same naye kisinzira ku geji gyoba okozesezza kati wano ku geji twakozesezza ya mitwalo 5 ebise wano kanobisa nga nongo inawo bando zo nga 3 kadde kamuko n'ekitundu njagala Ashirafona akubuulire alina sirabu zayiwe endala ezembaawo njagala onnyonnyole kabaya sirabu yembaawo kakati sirabu yembaawo ngasiya wafu Silabu zirimu emirundi ng'esatu. Waliwo solid slab. Solid njimanyi. Solid kati yo siba mitayimbwa gyokka. Eyo gye nnina erinnyako emmotoka waggulu. Waliwo parkinga waggulu. Ebiseera ebisinga solid slab tugikozesa awantu nga bagenda kuba tugambe kyangaala. Tugambe ba terrace tegenda kubaako bakye babisse waggulu. Tuterose okukozesa solid slab. Ngazi nesembayo waggulu ku nyumba gyebanika engoye. Kati obanga ku bubalaza ng'obwo kati ngawo twataddewo solid slab kana walawo obiteeka mu bifo ebya toilet wagenda birawo toilet abiseera ebisinga tuteekawo solid slab ate kabaya wa parking emmotoka yo waggulu ku kizibu automatically eba solid slab ne wansi oba ne eba solid slab kati eno hollow slab zino era n'eri embaawe era awantu bivuye ebyenjogeddemu yateekawo solid slab tugimixinga ne tubaawo ne hollow slab kati ngeno gye tuliko ezimu ku hollow slab kuba erimu max pandi n'emitayimbwa then wabaawo nezo ezawafo then wabaawo neziri era newawo neziri ezembaawo eyembaawo eyo gye njagala omanye erabika esevinga naye bangumu kati nayo ebiseera ebisinga tusitula ennyumba era nga bino tugisitudde empagi zaazo nga za mitayimbwa bikimu ne bimu kati wali mu kutuuka okuyiwa manye sirabu eno erina ebintu bingi ebigigendamu egendamu ngezologambye BRC egendamu maxpan negendamu n'emitayimbwa kale ebyo nabo bigatta biba bya bbeeyi muko kati bw'okikendeereza ku mbaawo wano mbuulira kati waliwo otuuka bw'oba ogenda kukola kati sirabu eringa ey'embaawo lwakwenda kusoma waliwo abagikola ne bagivumisa olwokuba tebakola ki tebamanyi gikola naye oba wakugikola abagivumisa bakola kyekikyamu abavumisa bakwata emiti egitali mirungi n'emiti obugazi bw'omuti nagwo ne guba nga si gwegwo bakati oba wakwiwa sirabu eyo ey'emiti okwata omuti nga gwa 4x4 kati olaba nga guli ogwo mutono buliti eyo ntono eringa 2x1 kati guli guba 4x4 guba munene kati gwokola n'okubanga ng'akuba akatimba k'engalama waliwo kakubye waliwo kalabye kati wokakola bwotyo n'okubayo eno n'oyiwamu omusenyu kati n'oyalako BRC wayeyo ensuulako fule 2 n'oba oyagala kuzimba fulo 10 era ebizimbe bisandyagadde kumenya mwebiri oba bizimbisiza mbaawo ninakedi gye nayitamu kituufu ekyo nze naalyagadde nga oli azimba wansi nga ayeeko emu n'azimbako tutera kikola ku sirabu naddala kati ngeno nga gye tuliko okudda waggulu naye eri eri ya wansi tetugikola bwetu tera tugiwanga era sirabu za buli tuzikola ki foundation yo neeguma kati eno waggulu jukire biimu zibaamu biimu ziba za mitayimbwa waliwo abakozesa ebyuma bya gundi ebyuma bya hollow section nefe si bye tukozesa bya hollow section biimu ebanga biimu kati n'oyalako embaawo kitegeeza muba mutuze mu mulembe omukadde tebazimanga ennyumba z'emiti ate gundi ya sirafu ono ndalamu ono asirafu engeri gyabinyonyodde kirala mukubanga emyaka gye nnina nze mbadde sigirabanga eyo ffe nga tugikola wano nga bw'onaagamba nti enda kutuuzaako tanka ate tanka ng'ogamba liita nga 15 kati ate bano bakyongera mu bana babisomye babitegeera kati eyo y'emiti wagamba tedodooma
ate dodoma kusinza kwe kituka juke obo gitaddemu beam eyo kati ate tuba tukuba katima tukuba wansi ne waggulu kati kitegeeza buli omu asobola ozimba kalina just kwebuza kyenyinza ogamba bannayuganda buli kimu kibawaabo ekisingako kinnakyo tugambe eno kalinga edo sirabu gye tuliko weba ya myaka 10 okugeza eri ayinza okuba mu myaka nga 7 kitegeeza eno yesinga eri cost friend ne mu myaka obo baze emyaka eno ba myaka 10 eri ayinza okuba ku myaka nga 3 emabega oba myaka nga 7 kitegeeza kati byonna ng'otutente embeera eri constant enkuba bikitewa affectize bisigala byonna bigenda emyaka kyeki egimu yenjawulo sebo tegedde nti waliyo ey'emiti ntegedde asirafu annyonnyodde naye ate nze eno njikkiririzaamu nnyo olwakiri ekigendero ekiwanvu eno njikkiririzaamu nnyo lwakuba ya bbeeyi ate eriyo esoboka omulembe gye gugenda ebizibu bimulaba tufuna solution kale tugamba nti eno sirabu eri mu miliyoni 45 kati ng'oli asobola gikozesa asobola kutweka miliyoni 2 ey'emiti nayo sirabu yemu ate nga akisobola kweka solution eyo twagezaako oli wabanga sente ala ziri nnyingi osobola okukola kino eno ba alternative nga kisigala nakyo kigumu tuzimbye apartment eziwera nga tuzimbe mu ngeri eyo yemu ate nga ziweziri yesebo so buli ekaba ebirala byokola kuba kati akusanze ku kalina biki ebirala byokola mu construction Fabrico Construction Company tutandika kigambo kyaki kya plan ne tujja ku site ne tupima kubanga ndowooza abantu bazimba ebizimbe n'olaba nga kiyingidde ewa neighbor lwaki ebiseera ebisinga teyagenda ku ground kulaba ebipimo biriwo akube plan mu butuufu bwayo bw'erina okukubibwa kati olaba tutandika ne tujja ku site ne tukuba plan ng'ejja mu kifo kyo bwe tuva awo ne tukola BOQ embalirira netukulaga emitayimbo ojja nyumba yakane tukulaga emitayimbo ojja kwetaaga bwegiti max pand bweziti labor ajja kwa ebiti ebina tukola ki tubikuteera wali bwe tuvaako ne tukatandika ekya construction ne tuzimba ennyumba zonna okuva mu musingi mpaka nga tukwasiza ekisumuluzo tetukomaawo tukola renovation oyinza okuba olina ennyumba yo baagizimba dda ne tekunyumira mu fashion naddala ebigetambula kati tujja ne tukola ki ne tugikyusa yo renovation tukola painting ebyamasannyalaze kati ebyamazzi ndooyola pipe olwedde mwezi katuziiridde mu sirabu muno pipe z'amasannyalaze nazo mweziri nayo tubikola nga Rico Construction Company byebyo ebimu ku bye tukola ndisebo enzizi temukyazikisima n'enzizi tuzisima kuba kati era guno omulembe abantu abamu tebakyagenda nnyo mu National Water and Sewage Corporation saala n'ogigamba nti oba njikisa wansi nagamba bebe nti bw'osima oluzzi togula bipipa ku mmotoka totawaana ati yali yawa bana bankuba kyeyo magezi bakomewo gegana amagezi era betuliko naawe lujja bebe yagamba bankuba kyeyo nange beŋŋamba bakomewo bagule ebipipa bateeke ku mmotoka batunda amazzi abagambe bajje basime enzizi batunda amazzi so tusima n'enzizi oyinza okwaga era nono kyantu afugiramu simira oluzzi ng'amazzi asoboka kuba kati amazzi g'ennaku zino mazibu gakola ki gafuna nazo woto oba agenze tegaliiko so kati nange olwedde njagalayo oluzzi naye si lwa bbeeyi tujja kuteesa baŋŋamba gundi eno ate pampu akakantu ke bassaayo si ka bbeeyi kati pampu zirimu ebika kusinziira ku mazzi ne kapasite ayagala amazzi oba emitwalo 15 liita emitwalo 15 n'ayagala liita 1000 sandi badvise okubanga bakozesa pampu yemu kati awo pampu ojja kugigula kusinziira ku kapasite y'amazzi g'oyagala liita z'oyagala wekitwe ekijjo wekibeera kati buulira abantu engeri gye bakufunamu Ashraf Fabrico Construction Company tusangibwa Kyebando emabega ga Kamwesi Shopping Mall waliwo eri ekkubo ku Kamwesi waliwo akatale waliwo n'ekkubo eriri awo eryambuka ne ligwa ku Tula Road kati waliwo akazimba kayita E&E Plaza emabega ga Kamwesi awo E&E Plaza tusangibwa fulo esooka era ekipande bibuutuukawo era ebipande boobiraba nti Regico Construction Company yesebo n'enamba z'essimu ezo ziri awo wansi baba basobola tukulako naziko eziri ku WhatsApp yesebo kabaye eri ba ghetto youth nga tuva wano
ya buno bubaka njagala busindika eri abaana ba ghetto oba eri bannayuganda mwenna tudde ku nnono kati tukole ebintu ebinayamba abalisigalawo nga bali bwe bakolanga si kukola kintu kyogenda okukola kati ate enkyolabe nga kizeemu ennyafa kati kakasa nti okozesa abantu nga bw'olaba Ashraf mu mirimu gye kozesa abantu mu bifo ng'olaba banaakola emirimu mu bifo byabwe bajja kuwaayo obuweereza then abaana ba ghetto temwewala mirimu gino buli lwokola emirimu gino gina engeri gye gikusetinga obwongo n'otandika okumanya entambuza sente z'otabbye okitegedde z'okoleredde sente yeewomanya ng'ogirya tomagamaga naye obalaba mu ghetto baatuze omuntu eyo ekiro bali mu kulya naye beekwese munda ebyo si byagala mwegatte ku baana mwegatte ku Ashraf abawe emirimu mukole teri kisinga ekyo kati eri buli ayagala okuzimba olwali tusobola okuba tugize ku kalina naye tutegeeza nti buli omu ogenda zimba kalina okyasobola okuzimba ennyumba eyo gy'osobola naye abo abakutiisa be twagala okufiisa obeere nga weetegeerera abo balemesa n'obulamu bw'ensi eno okiraba lujja ebiseera ebisinga omuntu teyaliwuliriza nnyo bantu bino ebigambo by'abantu bw'oba olina ky'oyagala okukola nga gwe mu bwongo bwo ky'oyagala okukola okiwulira okyagala n'omutima gwo teekawo sente todda kwoli ndi naye ng'ekyo kizibu kalina nga nzibu Ashraf abagenda emitayimbwa ebbeeyi mugitegedde nze ngenze Kabaya ibagambye so banyabo ne bassebo mweyinire Ashraf abeere nga abakolera emirimu emirungi eri ayagala okuzimba totya kuzimba zimba tukulaze kalina yosobola okuzimba ennyumba eya bulijjo yonna gy'osobola asita okulagana n'abakugu ne bakolera ekintu ekirungi lwaki ndese Kabaya ayina ennyumba ya kalina abasinga mugimanya atandagimanya gimanye nti agiina kale ate Kabaya akkiriza nti kyalabye wano kyekyo ekisinga kyakabi nze bwe nti bwe nkola ebyange nze lujja ne ttone tubatadde Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina aba electrical onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola